أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فتزودوا فإن خير الزاد تقوى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda amajjuvu amalungi ga Allah subhanahu wa ta'ala ali waggulu, oyo Allah jalla jalaluhu akola kyayagala mbulamu bwaffe. Mbakutira okubeera nga tumutyanga nange sejjeemu, kubanga gwe mulamwa mu miramu egyatutondesa. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala kigazi, naye osobola okizingira mu nsonga nga 3 oba 5. Ensonga esooka kwe kukola byonna Allah subhanahu wa ta'ala byatwagaza okukola. Bingi mu byo bizibuzibu, era ng'ebimu ku byo birina bannannyini byo abalina okubikola, abalina obusobozi ku byo, kati ng'okukola hijja, umura n'ebifaanana ebyo. Naye bisigadde kuswala, kusiiba, kuba wampisa, okukola empisa ennungi, okuzibuulira ku balala bazikole, ate n'okubagaana emize, byonna tusobola okubikola. Ebyo tebiriiko kuba nti oli mumanyi oba toli mumanyi. N'olwekyo ekigambo kutya Allah nawe kituukawo. Ekyokubiri, kuleka byonna Allah jalla jalaaluhu bye yatugaana, nga byonna bisoboka okubireka. Tewali zambi litalekeka nti lino terirekeka, gonna galekeka. Kasitojjuza nniya nti zambi lino kandireke lillah, toyinza kubeera nga Allah akulekeraawo. Ekyokusatu kwe kubeera mbaddu abamwogerako, adhikirullah, okumujjukira. Yenna aneekuumira ku mbeera yajja kuba awangudde, kubanga mu Qur'ani ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Munzijukire nange mbajjukire. Jjukira nti Allah subhanahu wa ta'ala teyeerabira, abeera akumanyi. Naye ekigambo ekyo osobola okiteeka ku mbeera nti omuntu eyafa talina muntu yenna gwayinza kukubira ssimu nti biganye. Tewali gwakubira ssimu, naye omuntu yekka ayinza omuyamba ye Allah subhanahu wa ta'ala mu kifo yamuteeka. Nolwekyo kyava atugamba nti munzijukire, nange nja bajjukira mu kaseera nga tewali gojja kukubira ssimu nti lero binkuttemu. Akaseera Allah subhanahu wa ta'ala kayogerako, fadhkuruni adhkurukum, munzijukire mbajjukire. Ensonga y'okuna, ashukuru, okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Okumwebaza kikulu, kubanga yatusuubiza nti mu kumwebaza, waman yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Yenna anaamwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, ebirungi bingi byabaggulidde mu bulamu bwe. Waman kafala, ate omuddu singa agaana n'asalawo okukaafuwala nga buli kyonna kyalina yalaba kiki magezi ge, then kati Allah amugamba nti inna Allaha la ghaniyyun hamid. Allah subhanahu wa ta'ala asigala mugagga ate nga atenderezebwa. Nolwekyo dhikiru, okujjukira Mungu ne shukuru bitambulira wamu. Era omuddu yenna ayagala okuwangula mbulamu buno n'obuddako, ate kukwekwata kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, ate n'okumwebazanga n'okumujjukira kati nnyo, oteekwa okubeera mbaddu abasoma ku Qur'ani ekitiibwa. Kubanga mu Qur'an Allah jalla jalaaluhu yali agamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yali amunnyonnyola bikwatagana ku Qur'an. Namugamba nti Qur'an tugitadde ku ggwe nga kyakubuulirira. Namugamba nti wali qaumika, n'abo abali mu kibiina kyo, wasawfa tusaluni, era tujja kugibabuuza. N'olwekyo Qur'an kyakujjukira, era tusaanye kubeera nga ogigayalirira. Ensonga y'okutaano, ebbanga lyonna okweteekerateekera okumusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala, nga bw'atugamba mu suratul Kahfi aya esembayo ekitundutundu ku yo
Allah yali atugamba nti yenna ajjukira waman kana yarju liqa'a rabbih, yenna akitegedde era akikakasa nti waliyo olusisinkana wakati we n'omulezi we Allah, yenna ategedde waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha, akole buli kalimo konna akalungi akamusomesebwa. Nolwekyo olusisinkana lwaffe ne Allah subhanahu wa ta'ala tutekudukakasa kubanga lutuufu, teruliko kulimba. Abafudde tubalabye, abagenze tubalabye, nga nembafudde mulimu ow'ebbeeyi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam taliwo. Nolwekyo kya bbeeyi okubeera nti ebbanga lyonna ensonga ezo 5 n'ezisukka mu ezo tozijja mu birowoozo. Esooka kutya Mungu nga weegendereza bye yakulagira okukola ogezeeko, ate bye yakugaana obireke. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ebyo bibiri, ekisooka kukola bye yakulagira gezaako, ekyokubiri kuleka bye yakugaana kuba kisoboka, ekyokusatu kumujjukira adhikari, ekyokuna ashukuru oteeka okumwebaza, n'ekyokutaano okubanga weeteekateeka okubeera nti omusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero byenjagadde twogereko bigambo bye bya bulijjo, naye twagala tubyeddiremu insha Allah ta'ala, tubeeko bye twejjukanya mu byo nga situnnabiyingiramu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamussaako aya nga amugamba nti twasalawo tukunyumiza ebyafaayo byabakukulembera mu bwannabbi, ma nuthabbitu bihi fuadak, gwe tunyumiza ofune woonywerera, wajaaka fi hadhihi alhaq wa maw'idha wa dhikra lilmuminin. Twasalawo tukunyumize ebyafaayo byabakukulembera mu bwannabbi, gwe tunyumiza ofune woonywerera, na buli kye tukugamba wajaaka fi hadhihi alhaq, byonna bye tukugamba mazima, temulimu bulimba, bye tukugamba mazima. Wa maw'idha, tubikugamba lwa kubuulirira, wa dhikra lilmuminin, ate kujjukira na kujjukiza eri yenna alimu obukkiriza. Nolwekyo twagala tutunulire ku byafaayo eby'abasahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam. Bangi muffe bw'oboogera ku basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam, bangi tulowooza nti baali basajja bazeeyi nga bazeeyuse baweddeyo, abamu tulowooza baali basajja nga bakutuse, kumbe mwalimu abavubuka envumuulo nga balina ne bye baakola nga si bya bulijjo. Nolwekyo neegombye okusheyalingako nammwe sitole z'abamu ku bo, oba oliawo tuyigiremu wamu ffenna biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Asookera ddala gwe twagala okutandikirako ye sahaba wa nabbi sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Ali ibn Abu Talib. Yali mwana muto agenda okusiramukanga wa myaka 10. Obusiramu bwajjira n'asiramuka ku myaka 10. Bye yakola tosobola kubibala, biyitirivu. Era kati ye ng'omuntu asaana kusomako nga ye, n'omwawula n'omusomako ye nga ye mu bugazi. N'olwokuba nti ye mugazi, mukkirize tujja kumuwa olunaku Allah lwali basiimye tumwogereko n'obwakalifa bwe. Owokubiri gwenjagala ogaziyaamu bamuyita Jafar ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Ono yali mwana muto, naye sitole eno katujumye nga tuviira ddala ku kitaawe Abdallah. Kitaawe Abdallah atunyumiza Jafar ibn Abu Talib, Jabir ibn Abdillah atunyumiza ku kitaawe Abdallah. Yamugamba nga bagende Uhud, Jabir anyumya kitaawe be yamugamba nga agende Uhud. Jabir ibn Abdillah yategeka nti nange ngenda. Kitaawe n'amugamba togenda, tolina gy'olaga. Olw'ensonga nze bwe twali tugende Uhud, nasaba Allah ne mwegayirira ekiro kyonna nga musaba neme kufiira Uhud, kubanga maama wo yali yakafa nga sina bwendekawo baana bano bato. Jukira nti Jabir ibn Abdillah ye yali asembayo. Kitaawe yazaala abaana 9 naye nga Jabir ibn Abdillah yasembayo, naye nga ye mulenzi yekka ng'omunaana gwonna bawala. Kakati atunyumiza nti muzeeyi naŋŋaana nenyiiga, n'anyiiga kubanga yali ayagala naye yenyigire mu lutale Uhud. Yamugaana n'amuwa n'ensonga nti nkugaanye okgenda kubanga ekisooka nabbi agenda kujjako, oli mwana muto tajja kukkiriza. Ekyokubiri nkugaanye olw'ensonga ngenda kufiirayo Uhud,
bwato twali tugende Badiri n'ensaba Allah neme kufiirayo naye Uhud yo ngenda kufiirayo sikomawo. Kakati ate ggwe Jabir njagala kusaba n'okulekera obuvunaanyizibwa okuze baganda bo era obakuume Mungu ampeere ejjana ku bo. Kansubire ekigambo kitegerekese obakuze ate obakuume kubanga ennaku zino waliwo omuze gw'abavubuka okukola effujjo ne bazaala obwana awo ng'ate si bafumbo. Naye kiyali ategeeza nti obakuume baleme kubazaalazaalamu. N'olwekyo n'amugamba nti ekyokusatu nina amabanja ate njagala gwe oba ogasasula. Nina gundi amanja ne gundi amanja ne gundi amanja. Baali bamubanja ensawo 9 ez'entende nga waliwo enkalu waliwo embisibisi waliwo n'ezengedde obulungi. N'amugamba nti eyo ebbanja ndikulekedde. Muzeeyi gwagamba ebintu ebyo musajja mukulu agamba mutabani we Jabir naye nga gwagamba wa myaka 13 yali akyali mwana muto. N'amugamba n'olwekyo sigala. Bw'atyo n'asigala n'atagenda kulwana kubanga kitaawe yali amuganye. Ddala kituufu Abdallah yafiirayo Uhud teyadda yafiirayo era kusinziira ku nteekateeka ffe tetutambuza bafu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuziikayo bamuziikayo. Kati mu mbeera eyo bakomawo kitaawe yafiiriddeyo nga embeera batuyinza ogigeraageranya n'ogiteebereza teba ya bulijjo ey'okufiirwa. Obulamu bwe buto ne busigala awo ttayo. Kakati mu mbeera nga ebbanga litambuddemu omwana ono baamulekera obuvunaanyizibwa bw'okukuza ate nga baakuza bakulu be kubanga yeye yali omuto nga kyalina okukola kwali kuwasa ng'alina kuwasa. Bw'atyo Jabir ibn Abdillah n'awasa naye mu kuwasa kwe teyagamba ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye yamwekangira awo nga yawasizza ku makya agenda okujja mu fajiri nga aliko obubonero obulaga nti mugole. Mu biseera ebyo abagole baayinanga langi ze babasiiga nga bwe kiri n'olwaleero abagole baba n'obumasamasa baba bayiira obumasamasa. Kati Jabir ajja mu fajiri Nabbi sallallahu alaihi wasallam amutunulako nga alinga yamubuuza Jabir wawasizza ko ye nti nawasizza. Ti wawasizza tewampise? Naliwo mu kusasula ebbanja lya taatawo naliwo mu kuziikula kitaawo musanyu waali mpise. Naye teyabyogera mu bubi wabula yabyogera mu mukwano kubanga bano abaana baali mikwano gye. Nkugee nti Jabir ng'alina emyaka 13 amubuuza wawasizza muto oba mukulu ko ye nti mukulu. Kati bwe tupoozingawo awo katini Nabbi sallallahu alaihi wasallam abuuza Jabir nti amugamba nti naliwo mu kusasula ebbanja lya kitaawo nga bwe twogedde nti Abdallah yaleka ebbanja ensawo 9 ebbanja eri alisasula atya? Alisasula bw'ati. Jabir ibn Abdillah agende wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'amuloopera nti abasajja ababanja kitange tebalina imaani olw'ensonga mbagambye bamusonyiwe yafudde baganye. Kati mpa ku magezi kwe kumugamba sallallahu alaihi wasallam nti si bya imaani eri haqqi yaabwe bateekwa okusasulwa naye mu kyo gule obusawo katugambe bukutiya nti funa obukutiya 10 bamubanja ensawo 9 gwe gule obukutiya 10 tugenda kusala amagezi basasulwe. Jabiri bw'atyo n'avuna obukutiya n'embatu z'entende ez'embisibisi ez'enkalu n'ezengedde obulungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja n'akwata emikono gye egy'ekitiibwa n'agiteeka ku kasawo akasooka nga entende embisi azitadde mu kakutiya omwo n'ateekako emikono gye ensawo nejjula ne baawuzaako ensawo ey'okubiri ne baawuza paka ensawo lwe zaggwayo zonna. Bonna abaali babanja Abdallah ne basasulwa ne basigalawo ensawo emu. Nabbi kwe kugamba Jabir ibn Abdillah nti eyo ensawo ogenda kugiryako ggwe ne bannyoko paka lwe balifumbirwa ne baggwawo.
kati Jabiri akwata ensawo ateekeeka kati abibalamu ng'ekisigadde emmere efunise kati ekisigaddeyo kuwasa ate si kwekuwasa. Sitole y'okuziikula Abdallah we yali baali bamuziika waaliwo omwala ng'amazzi ganaatera omuziikula kwe kugendayo ne bamuziikula ne bamuteeka ewalala. Naye katuleme kugigendamu olw'okuba tulina omulamwa ogw'okwetegereza biki bye baakola basahaba bano ng'ate baali baana bato oba oliawo ffe abavubuka ne bakadde baffe tuzuukukire wamu biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Mu mbeera eyo Jabiri nabbi amubuuza sallallahu alaihi wasallam nti wawasizza muto oba mukulu? Kwe kumuga nti nawasizza mukulu. Kwe kumuga kiti wawasizza omuto ne muzannya? Wakoze embaga? Nti saakoze embaga. Kwe kumuga nti kolayo embaga neba yakabuzi kamu. Ekitegeeza nti embaga zitumenyera bwereere. Embuzi emu eba ekumala. Mbuzi egi? Mbuzi emu. Oleme kwessa ku stress. Naye abantu beewola ne bamubanja n'abeera mu kidaala nga teyeetegeera bamubanja. Kati mu mbeera eyo ne bikusobera naye gwe okitegedde nti mbuzi emu kakyere kafa abantu nga balyanga omukolo guggwa. Era njakuyisaawo akagambo kano eri bakadde baffe. Bassebo tubasaba bataata baffe abalungi bahaaji abaana mubagabe nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yabagaba. Temukalubiriza bavubuka kuwasa, mubaleke bawasa abaana bammwe mu mbeera ennungi kubanga kirimu baraka. Kirimu baraka kuba kati tunulira omusajja omukulu bwagamba nti ngenda kufa naye gwe nkulekedde bakulu bo obakuze baleme kubazannyirako. Allah mpejja nakulu ekyo gwe tolabanga yenteekateeka yali badde entuufu. Naye olwaliro abantu babikalubizza, bavubuka baganya okuwasa, abamu tebaganya, abamu batidde na buti lwa mbeera eyo. Kakati mu mbeera eyo wetukwekubiririza abalina abaana abatuuse okuwasa n'okufumbirwa okubeera nga mufeeyo nnyo okugaba abaana nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatukubiriza. Nga tuzeeyo ku sitoola eno nga tugifundikira, Jabir agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti sente nina kubanga yali yamuwa yali tuyinza okuzigera yali yamuwa dirhamu ebikumi, yali yamuwa dirhamu 3,000 olw'okuba nti yazimuwa atya. Sitole katugitereeze. Jabir baba bava mu lutalo nga yasaba olukusa nti ya Rasulallah nzikiriza nze mba nsooka okugenda olw'ensonga nti ensolo ya kitange ennafu nkadde tejja kumalako. Namugamba genda. Naye era abasahaba bamusanga mu kkubo ne bamuyitako ng'ensolo enkadde. Kwe kumubuuza sallallahu alaihi wasallam nti owaye ogamba ki? Namugamba nti ensolo nkadde gikanike. Namugamba vaako. Bwe yagivaako nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agikwata mu kifuba kyayo n'asoma edduwa ensolo n'eddamu n'eba y'amaanyi n'eba nvubuka naye yalina enkovu mu bulago. N'abuuza Jabiri nti ogamba ki? Ensolo ogirabye? Nti ngirabye. Otegerera ku ki nti yeeyiyo? N'amugamba nti eyina enkovu mu bulago yeyange yennyini. Kyeva amugamba sallallahu alaihi wasallam nti jinguze. Jabiri n'amugamba zino baziseera ngenda giguze 3,000. N'amugamba nti siziina wano naye ziri Madiina ko ye nti jajjukuwera Madiina ng'osasudde kyokka nga yava ogitereeza. Kati bwe baatuukayo Jabir n'agireeta nabbi amuweemu ssente. Naye nabbi yayingira mu nju n'amuwa ssente n'amugamba nti ssente nzikuwadde n'ensolo ngikuwadde. Kati Jabiri ng'alina kuwasa. Kati amala omugamba nti kolayo embaga ndowooza sitole etegerekese. Jabiri kwe kumugamba nti ku Lwokuna nkuyise tugeza bugeza ojje tukole omukolo. Bw'atyo nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nja kujja insha Allah. Lunaku bwe lwatuuka Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam n'ajja kwe kugamba Jabiri nti mpitira omugole omukazi muwe ku dduwa yagala genda. Jabiri kwe kudduka mu kiyungu n'agamba omugole nti olusaniya luno lumpe lwe yali ategese olw'embuzi lumpe nze ndutwale gwe sooka ogende nabbi akuwe ku dduwa sallallahu alaihi wasallam. Bw'atyo omukyala n'agenda n'atuula okumpi ne nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alinda bamuwe edduwa agenda okulaba nabbi sallallahu alaihi wasallam. Obudde bumuyitako kugamba nti maama nkusaba kukutumako
geno ngambire Jabiri obudde bunde kampitira omugole omukazi ng'omugole Nabbi sallallahu alaihi wasallam tamutegedde namuga nti yenze mugole tiyi kisoboka kitya nti yenze mu mbeera eyo Jabiri najjanga akutta olusaniya nabuuza nti kiki ekigenda mu maaso kwe kubuuza nti wamma ye mugole namuga nti yoyo yennyini nga Jabiri ow'emyaka 14 yawasizza omukyala wa myaka 62 ng'ekimumuwasisa kuba Nabbi yamubuuza lwaki tewawasizza muto munno namuga nti ekyampasisizza omukyala ono mbutuufu bwe nategerezza abakulu bange bano ng'okubateekamu omwana ow'emyaka 13 myaka 2 nga tajja kukola biragiro waka wano babikole n'olwekyo nze kwe kusalawo ne mbagamba nti kambateekemu jjajjaabu ono anaateeka ebiragiro ewaka babiwulire olabye bwe 13 bwawasa ow'enkaaga mu 2 Nabbi gwe kumuwa edduwa Allah gusa ebigendererwa byo ekyo kikoleka era Jabir ibn Abdillah yazaala mu mukyalo oyo abaana 2 naafa n'alyoka wasa omukyalo omuto kigamba nti yali wa myaka nga 18 n'amuwasa ne batambuza obufumbo oyo naakola ebyo mwana muto yali muto nno naye n'agenderera okuggusa ebigendererwa era abaana bano bafumbirwa mu myezi 2 ne baggwawo naye ng'akikoze lwa kitaawe asobole Allah okumuwejjana ate naye okulaba nti tayonoona bwonoonyi na kwonooneka ekigambo n'ekyo kikulu bahaji ne bahajjati abatulaba era abatuwuliriza n'ekyo kikulu okubeera nti tufumbiza abaana mu mbeera ennungi n'okubakuza mu mbeera ennungi nga bajja kutugasa biizinihi subhanahu wa ta'ala ekyo bigambo ebyo bikulu sahaba owokubiri bamuyita Arqam bun Arqam oli tugambe yali wa 13 Ali ibn Abu Talib yali wa 10 byakola bingi kati tugenze ku wokusatu Arqam bun Arqam yali wa myaka nga 27 obusiraamu bwajjira mu Makka ng'ebigenda mu maaso si byangu nga okutuula obutuuzi ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyabulabe naye n'asalawo n'awaayo ennyumba ye yalinga ku lusozi waggulu naye n'awaayo ennyumba ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam atendekerewo abasiraamu obusiraamu era yetendekero eryasookera ddala mu busiraamu naye baabeerayo obusiraamu ne babutambuza ng'awaddeyo amaka ge wa myaka 27 nga mwana muto tolaba nga omuntu agamba nti bwe naaweza emyaka gya seeko oyo ayogera nja kulongoosa tolaba nga abakikeerezi n'olwekyo ffe tulina omuzannyo mungi tuteeka omuzannyo mu bintu oluusi bwe guteetaagisiza n'olwekyo kikulu ku muntu yenna akitegedde situjja gaziya byekola kuba bingi biyitirivu naye ekyo kyokka ekyokuwaayo amaka ge abasiraamu bakeerengawo basomerewo awamu n'ekyo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam baali bamunoonya kumutta nakyo tekikoleka kyali kikulu ku myaka emito kati twagala kujjawo ntegeera ey'omuntu agamba nti okulongoosa mu busiraamu olina kuba mukulu nti olina kuba nga omaze kaddiwa ensonga ziteekwa okutambulira mu bavubuka kuba kati abavubuka bangi naye bateekwa okuzuukuka babeere nga benyigira mu nsonga zonna ezikwatagana ku ki ezikwatagana ku ddiini busiraamu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tukwatireko sahaba owokuna ayitibwa Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu Abdallah ibn Umar y'omu ku basahaba 10 abayogera hadithi mu bungi ddala yayogera hadithi nnyingiko kubanga yatambulanga nnyo ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam era bamu ku baafuna omukisa okuba nti bamuyimirira mu mugongo gwe naye Abdallah ibn Umar ayiriko ebyokuyiga bingi naye kankuweko ebitonotono omuvubuka oyo lumu yali ayina waayimiridde nga Nabbi sasama yafadda naye aba ayina waayimiridde nga ali mu kubala maali ali mu mbuzi ali mu
kuba kitaawe yamulekera emaali yali nnyingi n'aba alina waayimiridde mu ssaawa nga za magaribi nga obudde bugenderedde bwe baayazina teyawulira agenda okwetegereza embeera y'obudde nga kiraga nti eswala ya magaribi etuuse n'afubutuka emisinde okuva bwe yali ayimiridde nga akkirira ku muzikiti. Yali musajja mufumbo, mukyala we yali amulaba naye emisinde gye yakkirira omukyala yagamba abaana emmere y'ekyeggulo mugitooleko kitammwe tajja kudda. Era agenda otuuka ku muzikiti yasanga imaamu amaze okukuba takbiratu ihramu, takbiira esooka mu swala. Omusajja n'ayingira eswala ng'akaaba ng'ekimukaabya kuyitibwako takbiratu ihramu n'akaaba olukaaba olunene paka swala kugimala. Eswala eba ewedde abantu ne bamubuuza Abdallah okaabira kyani afudde n'abagase kufa nze gwe mulaba nsadde eswala y'ejjama nga takbiira ensanga mu layini okuva nga nabbi sallallahu alaihi wasallam waali okuva nga ndi muto naye kati yafa duniya emazeemu. Mungu ngenda mugamba ki n'akaaba mundeke nkaabe n'akuba omulanga. Kati olwo olukaaba lwonna nga bw'owulira alukaaba tayitiddwako swala nti oba swala yagyerabidde wabula ekimukaabya takbiira ey'emizizo n'akuba omulanga mu nnaku empitirivu naga kati duniya emazeemu Allah ngenda mugamba ki mundeke nkaabe. N'asaala eswala ya sunna ng'akaaba ne baazina isha ng'omusajja akyali mu swala ate ng'akaaba ne basaala isha ng'akaaba ne bagimala n'asigala n'asituka asaala essunna ng'akaaba. Omusajja yalinga ggala omuzikiti n'afuuwa obutaala obuli eriyo nakuba omuzikiti gwalimu mataala masanyalaze nga ffe betuwangaala n'abufuuwa bwonna obutaala obwali ebbali n'abumalayo n'amuleetera kamu n'akamuteera we yali kubanga yali ku sujuudu n'aga nti bw'anaamaliriza eswala anaggalawo ye n'agenda. Naye omusajja y'omu yali aggala omuzikiti n'akomawo ku fajiri ng'omusajja ali mu swala ng'akyali era ng'akaaba. Bwe yajja ono n'amuwulira Abdallah kwe kumaliriza eswala ng'alowooza omusajja amukalubiza n'amugamba muganda nsonyiwa okukalubiriza nduddemu mu swala naye nina bizibu byange naye kati ndowooza katuddeeka. Kwe kumugamba nti totawaana nzize kwaziina fajiri nga yasuze mu muzikiti ku sujuudu ng'akaaba kuyitwako swala. Sinfa si kuyitwako swala kuyitwako takbiratu ihram. Ate ffe eswala yennyini ekuyitako mu bugenderevu awatali nno nsonga eri awo nti terekeka naye eswala ezo zituyitako bulijjo ng'ate ogenderedde kale nti nkyali bizi kyanoonya ssente waavu bunnuma ekonome togiraba nekuyitako nazisaala ekiro. Abantu babeera ku mikolo n'agatta eswala kanti tusaale tutuule lumu ne basaala ne batuula ku mukolo nga gwa ndongo batuule lumu ne batuula awatali kwefumiitiriza. Nolwekyo abo be baatukulembera oyinza okuga nti abo baali basahaba ffe tetubasobola tewali kyebakola nga situkisobola okuggyako ebitono ennyo. Nolwekyo ffenna tugezeeko insha Allahu taala. Oli ayinza okuga nti siwuliramu bakyala bo tebaaliwo baaliwo era mu bo kankuweeko bano waliwo maama waffe Aisha radhiyallahu anha. Aisha ayina hadithi ezisukka mu 1500 mu bitabo bibiri Bukhari ne Muslim nga zonna zijja ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam muntu omu. Era mu basahaba 10 aboogera hadithi Aisha akwata kifo kya 7. In fact omukyala alimu bwomu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okuwasha Aisha nga mwana muto myaka 9. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okufa nga Aisha ine myaka 18. Aisha n'awangala paka ku myaka 62 kufa. Awo nanga ali mu daawa asomesa basiraamu. Ekitegeeza nti yamala emyaka mingi nga ali mu kisaawe ekyokusomesa irimu ate nga mukyala. Kati kiti kikumala gwe mwanyina z'okuzuukuka abali ku TikTok bali mu challenge akola challenge ezeewuunyisa nga Katonda abadde ki awamu n'ekyo nga n'abafudde tubalabye ku myaka gyo
oba ejange. In fact waliwo ne betusinga obukulu nga nabo Allah yabatwala. Kati n'olwekyo bannyinaffe bangi abali ku university abali mu bifo ebyenjawulo obugayaavu butuliiridde wamu ku ddiini nga tulowooza nti bwe naakula nenfumbirwa nja bikola nange nja kulongoosa. Naye njagala kuwa amawulire nti bye tuluubirira okulongoosa mu maaso ate oyinza obutatuukayo. Kati kikolerewo ate leero bw'oba wakulongoosa kikole kati kubanga kirungi era kigasa. Omukyalo owokubiri ayitibwa Asima binti Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Omukyalo oyo alina bingi bye tuyinza okumuyigako era alina bingi bye tuyinza okubeera nga tumwogerako, naye kankuweeko bino bibiri. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalwawo okusenguka ng'awangalira mu Makka nga abasahaba bawadde olukusa bo basenguke olusenguko olw'emirundi ebiri. Waliwo okusenguka okw'okugenda Ethiopia, waliwo n'okusenguka okw'okugenda e Madina. Naye katwogere ku kwasooka, katwogere ku kwokubiri okw'okudda e Madina. Nabbi sallallahu alaihi wasallam afuna obubaka nti akkiriziddwa okusenguka nga obudde bwa mutuntu, nga sigamba nti wabula nga mutuntu awo nga bawalabu tebatera tutambula mutuntu saawa ezo omusana we gwakira ennyo. Agende wa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu amuga nti obubaka busse bunzikiriza okusenguka naye nkusaba omperekere. Aisha n'atunyumiza mu hadithi nti yatalabanga ku kitaawe nga musanyufu bw'atyo, naye yasanyuka nnyo nga Nabbi amugambye amuwerekerako. Ne bakola pulaani ey'okusenguka, tugenda kuyitawa, tugenda kuyimiriramu wa, tugenda byonna ne babikolako ne babyogera nga abaana abo babiri baali basatu mu nju nga mwebali nga babiwulira. Kati baali bambuka mu lusozi nga tebayinza kwerekera butereevu kugenda Madina, naye balina kwambuka lusozi waliyo empuku. Bakola pulaani nti tutwale entanda naye tetujjagirira mu mpuku, nga Asima yalina okubatwalira emmere kuba Asima yali omukulu ku Aisha. Bw'atyo Asima n'akwatanga emmere n'agisiba mu lugoye n'asiba mu kiwato kye. Yakwatanga emmere n'agiteeka mu lugoye nga bw'onookwata akakaaya n'oteekamu emmere bw'oti. Naye bwe ŋŋamba emmere bungo tebukutwala ku matooke, Abawarabu tebaagayina matooke ago, babalina ntende, ŋŋano bwe bityo. N'ateeka mu lugoye n'agisiba mu kiwato kye, then n'assaako olugoye olugazi. Sigamba nti yeri ennyambala kuba aya egamba nti ya ayuha nabi qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna. Ayo yali tennaba kukka kuba aya yakkira Madina, naye yateekako olugoye nga lugazi nga lunene. Bw'atyo n'akwata ensolo n'azitwala okuziriisa ku ttale. Ekyamutwaza ensolo kubuzaabuza bano baleme kumugoberera na kulowooza nti gy'alaga waliyo ekiriyo, ng'atwalira Nabbi sallallahu alaihi wasallam emmere ne kitaawe Abubakari baleme kufiira njala mu mpuku. Naye ebyo byonna ngo biri awo, bano baali tebayinza kumuleka Abu Jahali ne banne, era bajja ne bagamba nti oteekwa otubuulira kitaawe gye yalaze ne Nabbi, oteekwa bitunyonnyola. Omwana omuwala n'asirika n'abizibira. Abu Jahali n'amukuba oluyi olwamuyuza ennyindo, kubanga kigambibwa nti mu nnyindo yayinamu pini. Abantu bawoza pini bazizze mulembe guno, naye yamukuba oluyi ennyindo n'eyiika omusaayi ng'amubuuza kitaawe aliwa ne Nabbi. N'agaana okwogera n'asirika, era bw'atyo n'akikola ennaku 3 ng'atwalira Nabbi sallallahu alaihi wasallam emmere ne kitaawe mu mpuku mwe baali. Oyo omwana akola ebyo ng'alina emyaka 17 nga muto. Labayo okubeera okwewaayo, devotion eyo yonna okugiteeka n'agiteekayo, si ku lwa kitaawe kyokka wabula mu kulw'eddiini eno. N'olwekyo njagala kukyalenjinga ffenna ng'oggyeko okuvunaana n'okunenyaanenya buli ajja, gwe tofaali kiri otadde ku ddiini nga lijja kujjukirwa, weeriri oba tewali. N'ekyo ekigambo ekyo kikulu. Abaana abawala
musaana okukirabirako. Era Asma radhiyallahu anha najja atuzaalira envuumuulo ey'omuvubuka ayitibwa Abdallah ibn Zubairi, era nga y'omu ku boogezi ba hadithi bannakinku. Abdallah ibn Zubairi yayogera hadithi mpitirivu era twamufunamu bingi. Era awo wennyini wetwolekera ku Abdallah ibn Zubairi yennyini. Yali muvubuka muto nga biseera ebyo nga tuwangalira Makka, tuwangalira Madina. Ngamba tulwa nsonga namwe bawagira emipiira bamugamba mbu twagobye batukubye ate nga tubadde nayo. Infact tebakumanyi. Naye ugamba twakubye batukubye twaguze omuzannyi. Kati nawe namba twali tuwangalira wa Madina. Twali tuwangalira Madina by then. Asma n'ayita Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti jangu tuliyemu ekyemisana ffenna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yajja ne bamala okulya ate n'afuna kwerumika nose bleeding. N'alembeka omusaayi katukitwale nti mukakebe. N'agamba Abdallah nti jangu oyiweyo omusaayi guno gy'oba oguyiye yonna. Abdallah bwe yafuluma emmanju n'agamba nti omusaayi guno nguyiwe mu ttooyi. Aye musaayi gwa Nabbi tegusaana kuyiwa mu ttooyi. Nanga nguyiwe kasasiro kubaako amajjini bayinza okufuyisaako. Musime ekinyango yiwe mu ttaka oli bwajja n'asitamawo. N'agamba nti kangunywe. N'agunywa. Abdallah ibn Zubairi n'agunywa omusaayi. Jibril alayhi salatu wassalam in fact yagunywa n'akakebe n'akakomba. Najja n'abulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekikolwa Abdallah kyakoze. Nganti omuvubuka omusaayi agunywedde. Abdallah ayingira nga Nabbi already ategedde kyava okukola. Kyava mbuuza nti omusaayi ogutaddewa. N'amugamba nti ndowoozezza oguyiwa mu kasasiro nga tekijja, guyiwa mu kaabuyonjo nga tekijja. Okufuna wenguziika nga ndaba nendowooza nti ekifo ekiri seefu kyokka kiri ekiwano kwe kuguteeka mu lubuto. Ngunywedde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti Allah afudde omuliro okuba haramu ku lubuto lwo. Omuliro guli haramu. Ate toliddayo kulwala lubuto. Ogenda kubanga olubuto terukuluma. Ng'oli mulamu bulungi. Ebyo si bikulu. Oyo omuvubuka agenda okukola ebikolwa ebyo kigambibwa alina emyaka nga 22 ku 23. Yali muto. Kati ate abavubuka myaka egyo wano babeera abalowooza akyali muto. Era ye abamanyi nti bulamu nkyali myaka ye nja kulongoosa n'emyaka gikyali. Kumbe emyaka gigwayo. Nga tumaliriza asembayo bamuyita Usama ibn Zaid. Zaid ibn Thabit yakulira wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam okuva ku myaka 8 kubanga bamugula mu buddu. Bamugula ku myaka 8 ebyaliwo byali bingi tuleme kubiyingiramu. Naye gwe tunoonyayo mutabani we. Zaidi n'akulira ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. In fact Nabbi n'amuwasa n'omukyala ekitibwa Zainab binti Jahsh ne balemagana Nabbi ate omukyala n'amuwasa. Naye omukyala gwe yaddamu okuwasa Zaidi yali muddugavu. Omukyala yali muddugavu. Naye omukyala oyo gwe yawasa n'amuzaalamu omwana ayitibwa Usama ibn Zaid. Kati Usama ibn Zaid ebbanga ne litambula nga akulidde mu Busiraamu bamuzaalidde mulinga byonna byakola abikoze mu Busiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam obulwadde nga bumuluma nga bumunyiikiridde nga in fact anaatera okufa. Kiyava agamba abamuli okumpi nti mugende mumpitire omuvubuka ayitibwa Usama ibn Zaid kubanga mwetaaga. Bwe bagenda ne bamuyita Usama ibn Zaid, Nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam nti ku lunaku olw'Emmande n'olwokubiri ennaku ezo eziddako tuyina olutalo. Twalina abasajja be twali tulwanyisa aba Constantinople nga olutalo lwengedde. Kyeva mugamba nti Usama njagala obeere commander in chief w'amagye ogenda ogaduumire mu lutalo olwo. Nabbi alonda Usama ibn Zaid nga Usama ibn Zaid alina emyaka 19 abeere commander in chief w'amagye. Awamu n'ekyo nga mu magye mwalimu abasajja abakulu Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu
Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abu Talib, mwalimu ba Qawqaw, mwalimu banji ba jeno banji bayitirivu fenna tubamanyi fenna tubamanyi ba Saifullah bani bonna bali banji ate baliwo n'atabalonda n'alonda oyo omuvubuka ate nga mwana muto nti genda okulira amajaago ku lwokubiri. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ate najjafa ku Mande. Kati ebyaliwo byali bingi nga tulina okulonda ani anaddira nabbi mbigere, ani anakola kino, ani anakola kiri. Mu butuufu nga tuli masaŋŋanzira naye ne bajjukira nti tulina commander in chief w'amagye era ye n'amobilizing amagye g'anaagenda nago. Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu n'amusaba nti nze nzikiriza nneme genda naye ate sina bwe ŋŋumira nga Umar omututte ne Umar asigale, Uthmani mutwale naye ali muleke kuba ate alina oluganda ku nabbi, alina omunaaza abalina akakwate ku nabbi sallallahu alaihi wasallam bonna abaali abalamu nti bano bonna baleke ba Abbasi bonna baveeko naye bano abasigadde batwale, wabula nga asaba busabi naye nga gwasaba amusinga amayinja n'obukulu. N'amugamba nti nkusaba okkirize nze nsigale ne bano wammanga, n'amuwa lisiti. Bw'atyo n'amuganza ani ayinza okuddamu ng'olina ky'ogambye. Bw'atyo omuvubuka oyo omuto n'akwata amagye ga nabbi sallallahu alaihi wasallam, eno nabbi afudde, bo ne balumba titugenze kulwana. Naye bye twali tugenda okulwana nabo baali tebasuubira nti tunajja, baalabiraawo nti abasiraamu bazze bajja kututta, mukama waabwe yafudde ennaku gye balina bajja tutta batumalewo ffe tuwanise. Era ne bawanika ne tutwala ekibuga awataali kuyiwa musaayi. Pointi yange mu bino nti omuvubuka yakulembera ejje, commander in chief yalina emyaka 19 awamu n'ekyo nga yali muddugavu nga nnyina. Nabbi n'amulonda sallallahu alaihi wasallam nti genda okulembera amagye. Ekibuuzo, gwe ng'awuliriza era atulaba oyigamu ki? Weyongera bugayaavu, onyiikira bunyiikizi, oba olina byojjukira n'ogaa nti mbutuufu nkaneekube mu kifuba? N'olwekyo nze ŋŋamba tuzuukuke. Obugayaavu bwo bunyuma kuba ogayaalira mu bino na biri bi TikTok byani Facebook n'ebirala, naye ate obudde tewali. Saawa yonna bakutuziika, abantu baffe enkya n'eggulo, abamu nga tebalwadde, abamu nga balwadde, abamu bafa tebalwadde. N'olwekyo togamba nga nti basahaba baali bakulu kyova abaalongoosa byabanguyira, baalimu abato, baali bato era be batambulanga ne nabbi sallallahu alaihi wasallam, be yatumanga wano na wali. Abakulu alina n'ensonga zaabwe ze batwalangamu nti gwe genda onkolere kino, gwe genda onkolere kino. N'abasigadde baalinga baana bato. N'olwekyo ebigambo ebyo tubiyigemu insha Allahu taala. Tusaba Allah subhanahu wa taala tukwatireko mu kulongoosa ate ne mukubeera nga tumutya, n'okubeera nga tumutya mu mbeera efaanana bwetyo. N'olwekyo oyo naye tumutegedde, bye yakola byali bingi era byalimu ebyokuyiga bingi. Tugende kwa ddaka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yali in fact y'omu ku boogezi ba hadithi bannakinku bakafulu ddala, ate y'omu ku bantu nabbi be yasongamu nti oyo yali mugezi. Nabbi yamusongamu sallallahu alaihi wasallam nti oyo yali mugezi ku nsonga ezikwatagana ne sharia. Naye oyo omuvubuka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe twamala okuwamba ekibuga Makka yamulekayo nti gwe sigala wano nga gavana ow'ekibuga kino, sigalawo nga gavana mu kibuga kino. Nga gwe balekawo nga gavana alina emyaka 27 ate nga muto, myaka 27 oyo aba akyali. N'ate kati kyamukisa mubi nti abantu naddala bavubuka nga nze n'abavubuka bwe tufaanagana, ebirowoozo byaffe bituleme. Simanyi lwaki shaitani etulimba mangu n'olowooza nti gwe ogenda kuwangaalawo paka. Abakuze n'obajerega n'obayisaamu eggaali ng'enjogera yaffe bweri nti awe muyisaamu eggaali, ate nga balina omukululo mu ddiini gwe balagawo. Amu n'ekyo ffe nga situyina toyina nnyo kyolaga, ate ojerega abalina be bakoze mu ddiini n'obamalamu value. Nekyo oteekwa okuba n'empisa, tuteekwa okuba n'empisa nga abaatusooka. Nabo baali bazirina, baali bantu balamu, baali beeyisa bulungi,
mukaseera nga embeereze kuba kati waliwo ebintu bingi nga babiteekamu omukono gwabwe, babiteekamu amaanyi gaabwe, babiteekamu ebirowoozo byabwe olw'okuba nti eddiini eno yali yeetaaga abagiyiirawo omubiri naye baguyiwawo. Nolwekyo tusembeyo omusajja omu ayitibwa Abdallah ibn Salam. Oyo omusajja Nabbi sallallahu alaihi wasallam ew'omusajja yali yeeyita Katonda gwe bayitanga Khusraw Parvez. Parvez yali musajja mu Russia naye nga yeeyita Katonda, n'amutuma nti gendayo omuwa amawulire. Ne bwe yatuukayo Parvez n'amugamba nti waliwo omusajja ava Mbawarabu azze ayina ensonga zazze nazo. Parvez n'alagira nti mutegeke ruumu mwendabira abagenyi naye mugitimbe nnyo kubanga aba ayagala kubuzaabuza gwazze byotunulako bikkube birowoozo biveewo. Kuba nti kyetuba tukola nti mugitimbe. Ne bagitimba n'abaga nti mugamba ajje. Bwe yajja yali agubye kuba yali ava mu ddungu. Kwe kumugamba nti Parvez yaliwa kummwe, bamutaka Khusraw Parvez. Nga Parvez yaliwa. Ne bamugamba nti ekyo kiba kinyooma. Kamwagaza ki nti bampadde ebbaluwa ye njagala gimukwasa. Kyeva mugamba nti ebbaluwa oba mmanyidde, ebbaluwa giwa oyo omuwandiisi. N'amugamba nti baŋŋambye kugiwa gwe si muwandiisi. Kwe kugikwata n'agimuwa, n'agikwata n'agiyuza. Ono olw'okutya n'adduka n'addayo. N'aloopa ebibaddewo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam asindika omulala nti genda ogambe, genda Parvez omuwa obubaka. Naye teyamuwa bbaluwa. Bwe yatuukayo n'abagamba nti waliwo omubaka ow'okubiri azze. Era n'abagamba nti mutegeke. Ne bategeka. Omubaka ow'okubiri yajjira ku nsolo. N'abaga Parvez yaliwa. Ne bamulaga. N'abagamba nti Nabbi akugambye sallallahu alaihi wasallam nti siramuka owone. Gwe n'abantu bo musiramuke muwone, oba va ku ntebe ffe tubafuge mutuwe omusolo, oba tulwane asinga yatwala. N'ate Nabbi yali tabimutumye naye yali amumanyi nti kati bano bavubuka bensoose okutuma, enjogera yaabwe ya kivubuka ya mukakkamu, kati kwe kutuma ab'amagye ababisobola. Va ku ntebe ffe tubafuge mutuwe omusolo, oba tulwane asinga yatwala. N'amugamba nti genda omugamba atuma akusinga ku magezi, gwe tolina magezi. N'addayo. Ow'okusatu eyajjira ate yajjira ku nsolo paka mu luumu mwe baali n'effumu n'ekitala. N'ajja nga kapeti yaabwe agisala. N'amugamba Parvez yaliwa. Baŋŋambye nkugamba osiramuke n'abantu bamuwone, oba va ku ntebe ffe tubafuge mutuwe omusolo, oba tulwane asinga yatwala. Parvez n'anyiiga n'amugamba mugaye tugende tulwane. Mugambe tulwane. Ono bwe yaddayo annyonnyole Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebibaddewo. Parvez n'asindika abasajja baali bana bakamenyo nti gendayo osooka omusajja oyo, simanyi genda ondeetera omutwe gw'omulenzi oyo, obanga mulamu obanga mufu, genda omuleete. Abasajja bwe baatuuka mu Madiina baatuuka kawungezi ng'essaawa zigenda mu Magalibi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba nti waliwo abasajja babano bakunoonya. Bwe baamutuukako nti yegwe Muhammad ibn Abdillah nti Parvez akututumye. N'abagamba nti siganye genda nammwe, naye obudde bwa Magalibi ate mukooye muva wala, bano mubawe ebyokulya n'ebyokunywa sooke tumala okusaala wali nzigenda b'ensonga zaabwe. Ne batuula ne balya ne banywa. N'akomawo ng'esswala ewedde. Mbadde mugamba ki? Nti Parvez yakututumye, twagala tukutwale either ng'oli mulamu oba ng'oli mufu, naye bw'otukaayanya tujja kuttira mu bulumi, bw'otutukaayanya tujja kutta mangu. Kigambo byalimu okumanyiira. Naye bano abaaliwo basahaba ne bagamba nti toyinza kujooga Nabbi bw'otyo. Ne basituka babayoole n'abagamba nti mubaleke. Kyeva bagamba nti Parvez gwe muntwalako yafudde jjo. Ne bamugamba nti we mudde oli tafa, oli Katonda. N'abagamba nti Parvez yafudde, mutabani we yamuse. Omu ku mmwe addeyo akakase. Bw'aba teyafudde mu ntwale. Ddala kituufu baasanga Parvez yafudde kiro. Point ebadde ki? Nti Nabbi yalina abantu baatuma sallallahu alaihi wasallam nga ayina gwamanyi nti ono bwe mutuma wano ajja kukola bw'ati, ono bwe mutuma wano ajja kukola bw'ati, ono bwe mutuma ajja kukola bw'ati.
kubanga yali abawangaddemu ng'abamanyi. Kati ebyo byabatuma bya ddiini bikwatagana na ddiini. Njagala otuule weebuuze nga nange bwe sejjeemu oyinayo ki nga ddala mbutuufu baali badde bakikwenyumiririzaamu nti oyo ku ddiini ku nsonga eno bweti ajja gikwata bwati. Tumanyikiddwako ffujjo na kuyomba kutiisatiisa batannasiramuka ate owangaala nabo ate obatiisatiisa. Okutiisatiisa kulina gye kutakolera, in fact ne kukosa bukosa. Naye waliwo omuntu atiisatiisa munne naye gwe waliyo ejjiri tekusobola gwe tujja kutayiriza mbazi. Omuntu n'atya ate musajja mukulu n'abigattagatta nga mbutuufu bimusobedde gandi oredde mukulu ate mufumba ate onaamuga ngenda kukutayiriza mbazi. Nolwekyo abavubuka ffenna effujjo tulikendeeze. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atumalire ate atukwatireko mu kulongoosa. Beera muntu mulamu, beera nga abatusooka. Tolindiikiriza kulongoosa nti nja kikola enkya, nja kikola luli, nja kikola luli. Kikole kati nga omukisa weeguli era ng'olina obusobozi. Omukisa ogungambako gwe gw'obulamu. Bwe guba gukyaliwo oba wakusaala swala za sunna zisaale, bw'oba wakubaako kyoteeka mu ddiini yo kiteekemu, kuba omukisa weeguli okyassa, omukisa weeguli nkyassa. Bw'oba wakubaako mbeera yonna eyamba banno, kubanga okusaala sunna kirungi, okusiiba ennaku eza sunna kirungi, naye ate bw'obikola bisinga gasa gwe abikoze. Maama wo ali mu kyalo ne bannyoko bw'obikola tebakufunamu, siga nti bw'obikola bo bafunamu empeera. Kati funayo naawe ebigasa banno bakufunemu bagende nti oyo tumwinamu omugaso ABC. Naye bw'onoobeeraawo nga ati oli mujjumbize ku bya sunna byokka naye ng'ebiyamba banno tobifaako, ojja kuba mubi ne banno bagase ng'okyayina omukisa gw'obulamu, amagulu nga gakyayinza okuyimirira, ng'okyasobola okukola, okyasobola okusaba omulimu. Otherwise myaka bwe ginaamala okugenda ate ng'otandika kwejjusa nti kale singa mbadde nsobola singa. Nolwekyo nga tonatuuka mu myaka gya singa bikole kati ng'okyayina omukisa. Tusaba Allah atukwatireko mu kulongoosa ate atuwe entegeera ennungi era ennamu emusinza mu lusinzi olutuufu ddala. Tutaasa okubeera nti tumugattako ebbanga lyonna, saagala kusukkawo awo. Tusaba Allah jalla jalaaluhu atuwe omukisa nate era tuddemu tusisinkane tutandikire awo insha Allah okugenda mu maaso nga tulaba ku basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam biki bye baakola, balina emyaka emeka, ffe tuzuukukireko tuleme kulowooza nti baali nga bakadde tyabwe naagiweza nja bikola. So nga Mungu akyusa embeera oyinza obutagiweza, nyinza obutakola ki obutagiweza. Sijja kusukkawo awo. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairi. Abanyanze mulindwa Abdul Aziz Ali Bukenya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.